Agalero katubere nga tugatandikira wa fullfigure buddeyo onabeera nti nno alumba Bobi Wine president wa Nuupo akatemye ba foot soldier nalyoka agamba nti president atwogera ku Bobi Wine mbu munnange yagenda kulaba Nakawere jukira abaddewo amawulire agayitingana nti nno Bobi Wine yazaala omwana era ng'omukyala ali bweru w'eggwanga kakati ate Bobi tali mu ggwanga lya Uganda awo no fullfigure wagambidde nti ono yagenda kulaba Nakawere katukuwa akatambi kano olwadutolo busabusavu ali bali mu kwepika alinga ali mu sekisi bakuba police apate Nakawere yagaduka kulaba ku mwana n'olubiri aluteddingira asobola oyingira yeyo n'ategayo bompale bamanyi kupika busolo bamanyi ekyaki basobola okukola mu ekyobugagga bamanyi kupika busolo bubakola police apo ekyebbeeyi bamanyi kwegatta n'abakazi balina ekibatwala mu nnuku era kubeegattako tebaba balina ebyo ebikazi ebikadde byayika windows ebyebulaayo ebirwawo okukola seki biyo mulimu gubisiiwa balina omuntu ategera gwasooteeka mu kibiina akyawo ani abategera mu baagala bakuba bakulu bampuga abategera mu bakuba bakulu Muganda alina wayidde alinamu empagi bwokyawe agala kubeera kabaka wa Buganda amanya nti wazaalibwa batwa abategera bagye bakuzanga bweba bakwenda bwenzi oyagala kubeera kabaka oba oli kabaka omwana ganaani omutuufu gweyagala okugjako ne mubeera mulize mukolanga efudde kati wa Buganda nemumuvuma baganye ebipande ne mutwala agapande g'ekisajja ekikulu omutu omuno ogutanywa kulaba ogwekipata gwali kikolimo kyansi era nga Kyagulanyi alina sente nansobola nga mufunye sente temukomye okufulinga abantu zigenda bakaliya zikabe n'omusaayi mujja kufumba emmere kabe omusaayi mujja kuba nesente nga temulina kibawoomera mu nsi olw'amazima g'abantu n'ebikolimo nga tukyali wa fullfigure munnange avuddeyo n'abeera ng'ate ayingira mu lutalo oluliwo wakati w'abafuutu soja akwоса n'omwana wa chairman Nyanzi ate era ne chairman Nyanzi katukwe fullfigure bino byagamba walezuzaayo kadi ya NRM gwe musajja gwe Nyanzi mulinde abaana b'abantu mufuulinga eggwanga chairman Nyanzi NRM ekyakubaja n'erinnya owulira lyolina chairman Nyanzi kigambo kya NRM walezuzaayo nnyera ba NRM walezuzaayo kadi ya NRM gwe musajja gwe wano bakukwata wagamba bwebakubuuzizza amanya g'abaana gonna n'ogawaayo mwamusa abaana b'abantu muyise emisaayi gy'abantu gibakulukutirako abaana b'abandi mwabayingiza kaliyo kimulimalema mubanyisa Museveni ngate mutemiri mukolera Museveni esawa yaliro omwana mmwe abalabisizza ovaayo wenna oduma oyogeza arrogance bogus talk you are running tamalina program public ovaayo musaba kunze kungaanidde wano watugamba bakukwata ne bagamba bamaggoli bafere tugenda kukubanya buza kitanyange leta simanyi sinatone ya public n'ayogera nakakakazi kamwe temumanyi kwogera ate mujjayo ennimi ezo Benjamin Gonono muganda wa Bobi Wine kwossa ne chairman Nyanzi avuddeyo n'alagira omwana waabwe twogera ku Churchill abeere nga yeetonda good president bamugambye abeere nga yeetonda ku kye yakoze okusisinkana president Museveni nange ensonga zitabuse naye ono good president bananupu ndowooza ensonga zino tuzikutte bubi ono good president mwana wa university nkitegera naye katubeere nga tukuwa Benjamin abeere nti n'ensonga zino ayongera okuzoogerako akwate kubo yeetondera abantu kubanga talina option yonna akunnyonnyodde dda ne nkugamba omuntu gwatuddeko awo just a month ago kitaawe ali mu America akamulwamu butwa okitegeera kitaawe ali mu America chairman Nyanzi akamulwamu butwa omuntu oyo bamuwamba ne bamukaba ne bamukola ne bamukola 1 2 kitaawe omuto ye leader of opposition abatakkiriziganya okitegeera opposite side ye kitaawe omuto bamukoze byonna bye bamukoze okategedde ate ng'abiraba okitegeera tuve ku kitaawe omuto tudde ku bantu be bakoze bino be bakoze biri so you must stand with people
bw'obanga abantu be bakulonda okitegeera kuba abantu be bamulonda mu konkoshua bw'abanga yajja mu kibiina eri nekiri n'atagira Najja independent abantu be bamulonda so akola abantu be bamulondera okitegeera kubanga kati abantu kasita bakusako question mark amalala agagobererwa kigo yandibadde yavuddeyo dda ne yeetonda so aveeyo yeetonde Yeah, I will take a moment. I will take a moment, but he's a good boy. Wow, he is a good boy. Ali America. He's a good. I don't know why we have to be. Maybe not to not that. What you are not to go. Abachamwe omwana obuta mugaidinga we are there our phones are on anyway aveye tonde kitadi maaso kubanga tubadde tulaba family era naye agirese he is the guilty president of Makerere okitegera ko full year this is good for a family kubanga oli avudde akoze kino oli avudde omwazi kati tuzze mu bazzukulu ba Ssentamu bebatandise kimekinga okitegeera kino nojogera nga ankoyo oba mu Luganda ffe tetulina angoyo nga kitaawe oba mpita taata banjo oba oliawo okitegeera it is not optional. It's not optional to apologize for what he did. It's not optional. It's a must. It is a must. Akyuse n'enkola ze oba oliawo ez'okukola ng'ali yekka yeebuuze. He must apologize. It is not optional. Ate mulowooza Tamale Mirundi Junior tazzeemu okulumba fullfigure ensonga nno emulumbisizza fullfigure ya alien skin okitegeera agambye nti fullfigure yeewaananga we yayambako alien skin okuva mu kkomera ate nga tebyali bituufu akatambi kaakano bw'ayamba omusibe lofaamu yeewa anti watomanyi tomanyi na kigambo lo no people you cannot even define the discipline of law. Nena wonyimiriza wali nze yayamba aliyemye okuva mu kkomera otya baaba awo ate mugenda leetera abapoliisi ebizibu mufuge ku mimwa gyammwe mugenda kuleetera abapoliisi ebizibu they don't negotiate crime yemuddawo ne mugamba nayogera ne DPC fayiro n'azibuza mugenda kuleetera abapoliisi mufuge ku mimwa gyammwe. They don't negotiate crime. This is China bu negotiating a musango. Naye abazizo musango. Kati mwezyombira wone mweyafanya. Era nkubidde DPC weegundi. Mukwano gwange kamutira. DPC weekatwe. Mukubidde. Ali munyonyo. Yakujja musinkana. DPC gamba ku bantu abakoze erinnya lyo baliveeko. Nga we bajja ne bakutuukirira zimanya n'obayamba mu kikomye bannange. Give respect to people. Mujjaleetera abantu ebizibu. How do you negotiate crime? Byogera okulaba omuntu abyogera yasoma. Yalooza ayogera kufuna important. You are implicating people. Kyaba tubaze emisango ne bateesa. Banne muve ku mannya g'abadepesi ogamisiyozinga muve ku mannya g'abasirikale ogamisiyozinga kwagwe olina by'oyagala okuyisaawo. Kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Sarah Namukasa, Mariam Nakato ogamba otya, Joan agamba otya, Musa Akasule, Joan tukutumiddeko, Pondu Gwawo ogamba otya, Kabaka Medi Pro tukutumiddeko, Nalunga Harriet webale kuba ku mukutu, Birabwa Harriet nawe tukutumiddeko, Idi Mubaraka tukubuuzaako, Alinaitwe ogamba otya, Dija Nabirye Justin twagala okubuuzaako ku Namutebi Darat, Esi mu Dubai ogamba otya, akatusembye omwami Musisi Jona Sesanga.
bwe tweyongerayo munnange omwana wa chairman Nyanzi avuddeyo n'abaako ate byayogera mu mbeera gye yayitamu munnange ng'anoonya akalulu aka guild president. Agambye nti we baamuma kaadi bajeti y'embu yali ya millions 6 bannange nga ssente nyingi eziteekebwa mu kalulu. Kaakati we baamuma kaadi ya Nuupu abambi Najja independent. Subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Abasubscribinga ku mukutu guno twagala okubeera nga ate tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Omukyala wuno munnange alese buli omu ng'awuniikiridde oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera ng'agenda ku mutimbagano n'ayozaayoza munnange bbaawe olw'okufuna omukyala ow'okubiri. Ana ebyewuunyisa byo tebiggwayo. Screenshot yeyo munnange ng'ayozaayoza omwami we okufuna ate omukyala ow'okubiri. Bwe tweyongerayo kkiriza tubeere ng'ate tugendako mu palamenti, twagala tubeere ng'ate tukuwa okwogera kwa kanso nalukoola okwasookedde ddala mu palamenti. After great violence, Mr. Speaker, my election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering, how would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawempe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawempe North constituency has not had substantive representation for so long. Our Member of Parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later he was incarcerated, and after his release, he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawempe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga. But its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in Kawempe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention of the Ministry of Health. We need intervention of the Minister in charge of water. Honorable, I'm sorry for interrupting you. I know with maiden speech, but you stood up on a matter of national importance. And number two, it ended up becoming a statement. So, and a member, we don't have in our rules a provision for a member to make a statement apart from a statement of personal explanation under Rule 55. So, when you look from look at Rule 52 to Rule 55. So, even a new member, I try to be, no, I have been accommodative. I was listening. So, I wanted to guide that for matters which are related to services, government services in your constituency, we are now starting to discuss ministerial policy statements, where we are looking at the budgets and provisions for services across the country. Kasuku ye munnange avuddeyo n'abeera nga atabukidde abali mu kusabula omwana wa chairman Nyanzi. Ayongedde okubajjukiza nti omwana ono guild president. Bino nabyo katubikuwe. Now,
singa baatugambye nti for example one omwana omukolo gwadde mu State House ne bagenda wa mu State House twanditegedde kiyi n'asituka n'agenda omukolo gwadde Makerere ye guild president we Makerere. Some of them did go to Makerere. Most of them need to go to university. What is the role of a guild president? Akolachi. Okitegedde omukolo president gwe yabaddeko ne kabineti y'omusajja yonna yakoze eki yabaddewo. So you expected him to act like a hooligan? Mwamu Makad. Now because his father is a mobilizer in the Noble Party, you want him to act like business as usual? It cannot happen. It cannot happen. So Omwana has the yes, Omwana asobola okuba nga abilivingira mu Nobu and the cause. Okitegeera. But he's now in a leadership position. Okitegeedde. Ate kati muntu mukulu. Yes, he's above it. Example gye ngenda okuwa eribere eki. Joel Ssenyonyi ayina ebintu bingi by'atakkiririzaamu gavumenti eno byekola. Naye by virtue of office byatuddemu ali entitled to a security detail, ali entitled to a ridika, ne security detail eyinza okuba imubega. Naye bagiteekawo ayina okikola ki? Era naye tagigaana. Ne bwe yandyagadde ogigaana weeri. Yes. Otegeka kyegamba. Because the onus is on them nti nga bakeera ku makya ne bakuba Ssenyonyi essasi nga bamusanze atambula bibi ewali ani gwe babuuza. Because ayina abantu ba representing. Oba kitegera kigamba. And the office eyo bagiteekawo ne bagiwa all those amenities because of that. So tulekeraawo cheap politics because you want views abantu balowooze nti otegeera nnyo oli eyo oteesa oli mu kuteesa ku a 20-year-old boy to what benefit of doubt okitegeera omutadde kakaliriro stop it. Abamu mwogera muli assente z'enaali you are a blogger oyasamira omwana eno bwe mutulaga nti muli bannuuku eri bwe muli assente za NRM tewali yali abagambyeko Katonda n'akeera ku makya n'abikkula wano ebintu. No, kati tegeera nti oli student leader akulira ba student bonna abagenda e Makerere. Nange mwennyini kola tinsoma. Ye master. Yes. Yankulira. Oba segera kyegamba. So it's on a prudence. Ekirungi buli ekyabaddewo tewaliwo nti president yamuziza ku bbali ne bakukuta. Tewaliwo babadde mu bifaananyi baadde mu conference y'emu ne babagamba nti kati bannaye twekubye ebifaananyi n'atuula n'ekifaananyi nedda balekeraawo. Mbu munnange mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna no ku Newspark channel mbu Walukagga yaloga omusajja ono gw'oli mu kulaba muyimbi. Yaloga omuyimbi ono ogw'oli mu kulaba awo gwe tuli mu kuba nti naate tukulaga. Lwaki yamuloga akatambi kaakano? Omusajja yansanga enkeera mu Nnyendo. Musa omumanyi? Nga bw'ata Musa promota. Ono muddugavu. Obutali mubuuzi. Kuba nze Musa yankubira wano Munyonda nga mugamba ndi wano Munyonda ndi mwavu gamba oli wudda wajja osanga lutuli emmere. Nana muloogi ne musanga muloogi. Mba nakayingira muloogi nga ne Walukagga akoze eki? Yatuuka mpaka ttaayi. Ompuliriza bulungi? N'okana obadde okubiza ebyuma byange, okanya okuyimba, oyisa mu bantu bakulabye, ne mugamba nakugambye ntya. Nakugambye bw'oyimba ngenda kugenda. Erino nayo sente gompa babugolo. Musa naga ati mugenda kulwana, mugenda kuswala, wala baji bonna bavudde bakuŋŋaanye. Nangamba weeragalaga, oyinza n'okukoma awo. Ngolowooza obuyimba bw'oyimbye oyina kye waayimbye. Walukagga? Yennyini yakinga amaaso ku maaso, mwogedde. Twawukana ate nayisawo bbanga ki myaka egi ndi ku ttaka. Lwaki ŋŋamba nti ye bukyandwala tankubira nk'okusimu tubo ng'olabe n'obulwadde. Ensi n'ensi yayinkubira essimu, ensi n'ensi n'ensonda ssente, ensi n'ensi n'ekola buli kintu. Ye mu buwuzi eryankubidde kwadde okumpeezayo ka message nti ng'olabe n'obulwadde. Naye ng'ate nava na mushoze n'endwala kyogamba nali munyezezza ki.
tuveeyo mubufunze nga tumaliriza ekyo kyonna tukigatta wamu gwenga golooza walukagaye yakutuusa ku kyewali akutuusizza kirowooza kituufu yakikola hata kikoze nzize kakikoze abayimbi bangi basega alemesana n'okuyimba bava ne mu ggwanga n'okusiramuka ne bava ne mu kuyimba Vincent Sega yali si muyimbi w'amaanyi omulaba wa abasi yasobola okuba omusiraamu Haruna Mbiru sina haji tayimba sabu anatolo si musiraamu bebe kulu si musiraamu bonga bayimba kati gundi eriye yalemesa bakadongo kamu kwa toli wakadongo omutima omubyo gwamujjo tainagalamu ndozaga kicyangu nnyo tugenda kufuna olunaku olukulu tulumulekere nga bulamu bamutimbyewo yekka nga posta zirikadi yekkogu agenda ayimbe Masaka ayimbe bundi bujja ayimbe bulamu ndoza n'amatira ne tugambe kuyimbira sente zayimbira sizenyimbira bahimbira $5,000,000 bwe babanze bampadde nje bampa kakadde baka mu kitundu tukwataganira wa ayina entalo za mwedda nze dda nayizi anti ziyali ye yaliwo ddanga nze ndi mu lubuto kati twayombera mu lubuto kati nzanze lwakigamba bwentu nzabi beyayimba nabo saabalaba ku nsalaba ku kasozi ate yayimbanga naye kati atwatwenkana singa kwetu in case singa avayo na kwetu anaga mugera nalabye interview gye wakoze naye nkwetondedde bingi amala kulaba interview katabimanyi yega yakyatamanyi nalaba interview wano ya Mwe TV ya kiyawo ngaina nga mubuko na mubuko pasa akubera kumeshenga muntu ku TV ndala namugamba mbadde binezi kimanyi naye ko ngambe kangendeyo bobina bebe muluma bisobola okuwona ate yali agala abakazi bange abagamba mugema mulwadde wa sirimu ate bamala abakwana kakati ate yali simanyi naye agala kulwala sirimu gwenyina simanyi kuba bagambanga kati nze nkwewuunya oyagala kya mugema omulwadde ate gwe nga mukazi wange ate omunziko gampa ku nnamba yo kati ate muka omulwadde oba omwagaza kkiriza tubeere nga tugendako eno yeekolera avuddeyo n'abeera ng'ate ayingira mu nsonga za chairman Nyanzi akossa ne mutabani we kati good president ow'Amakerere naye gwali badde mulamwa nnyo ng'omwana ye yagenze mu ofiisi ya Museveni nga si Museveni yazze mu ofiisi y'omwana kubanga Museveni okwesitula agende ku ofiisi y'omwana wakakkalabiza kino ekigenda mu maaso era ye kyeyabadde ayagala gwe ate wabaddewo bagirudi pulezidenti bameka abakambwe nnyo abaswana osuula gavumenti abeekalakaasa abakola ki abakuma ebipiira talinnyangayo mu mikolo gy'e Makerere yasookedde wano n'agenda ekyo kyennyini ekigenda mu maaso era ye ng'omukulu kyeyabadde akola ki kyeyabadde ayagala naye ne kiba kya mukisa mulungi nina kye nalonzeemu nabagamba jajjanga Adija Nakayiza agaafanga yagagoyanga paani nga tagakkiriza gayiwa agaafa nga gagoya paani oluusi tuteekebwako ekiso nga buli buuyi kisala nga bw'obeera mu kifaananyi kijja kukusala nga bw'okifuluma kijja kukusala nti kakati obukulembeze sitwagala tubuguumiikire ku kimu maanyi g'abantu morale oba moralite mmwe mwasoma nakyo kintu kikulu kubanga era singa tekyabadde bwe kiti ate singa biralamu kati labanna abaagala okufuga eggwanga bw'oba tosobola mmuwa kitiibwa nga mukulembeze w'eggwanga kimuwe ng'omusajja omukulu waakiri olwo nno tegajja kuwandiika ag'ebunaayira nti nephew wa his excellence Bobi Wine oba abannephew oba cousin mwe mumanyi yakoze bwati ne bwati mutabani wa Bobi Wine asiyuusa empisa omusajja omukulu amuwadde engalo n'azigaana akakiiko k'essomero kayise Sseggwanga w'omu yunivasite neyeeyita Sseggwanga w'ensi babakuba ekifaananyi n'agaana olwo nno bitandikireyo Makerere
tumugobye lwa butalina mpisa ffe situsobola kulemberwa muntu ataliimu karakita za bukulembeze kubanga mu bukulembeze mubamu n'ebisomooza ng'oluusi n'amaanyi g'omusajja tugapimira mu kaseera ka kusoomoozebwa yabadde agenda ffa yajja mu kifo kino nga takimanyi nti biriba bwe biti bingi naye ng'eno kiri applied to who? Ku His Excellency atamukuzanako akyasi abadde ankobe ku maama Bobi Kyagulanyi atamukuzanako akyasi abadde anti we eno ye family eyagala okufuga eggwanga eno ye family eyagala okufuga eggwanga eyagala okutwala Uganda mu maaso baprofesa bagobye eri ne wavayo n'abalala nanga ate eri ku kibiina ekikulu banvuma mwe mubadde mumusuubira mukyazaalibwa bano n'ebirala bingi nnyo nabwe kityo oluusi batuteekako ebiso nga buli ludda bisala kati ate oluusi baba bato kyokula nze saagala nnyo baana bato newankubadde tuli mu younger generation naye nze saagala nnyo mwana muto kisusse kubanga ne ku mutendera gwa university oyo mwana muto olowooza nno tetutuuse okusiibula mukwano naye olina kwekuumira ku newspark channel atujja kubeera nga tetukuwa amawulire amalala agetunaaba atufunyeewo asooka osubscribinge likinga atereka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba